abakungubazi mwenna nsaba kisonyiwo nti sijja kubarecognizinga mu bitiibwa byammwe nga bwe muli, kubanga lisiti bakyagikolako. Erinnya lyange nze John Sali, nyimiridde wano mu biti bibiri. Ekisooka nga mukulu w'omugenzi, ate era ekyokubiri nga taata we, kuba nze nasikira kitaffe omugenzi Joanna Mirundi agalamidde Matale Kaliisizo. Njagala okutuusa obubaka obusaasira eri Namwandu, abagenzi, nammwe mwenna abazze okutukungubagirako. Bano ekitalo nnyo, kitalo ddala, tufiiriddwa Tamale Mirundi. Ndi budde nnyo mu famire. Maama waffe yatuzaala abaana 7, 2 bawala, 5 balenzi. Wasigaddewo omuwala omu nange omulenzi, 5 bagenzi. Kitalo nnyo, tufiiriddwa kinene nnyo. Nayogeddeko ekirungi maama waffe akyaliwo. Nayogeddeko ne maama ekiro, kuba nabagamba bamusibire mu kisenge bamubuulire. Naye yabaga njagala kwogera n'essanyu, era nayogedde naye ekiro. N'aŋŋamba nti singa mmwe ababiri temubaddeewo balinziise ne Tamale, naye bwe mubanga muweddewo nga nze nkyaliwo, waakiri nange bankubanga ennyundo ne banziika n'oyo asigaddewo. Yabadde bulumi bw'amaanyi nnyo, era neniridde okugenda okumulaba, simanyi ddala bw'ali. Tamale abadde mpagiruwaga mu famire yaffe, outspoken nga bw'abadde, ayogera ebigambo bye nga bw'abiraba, ebinyiiza abamu ate ne bisanyusa abalala, naye ate nga abadde wa buvunaanyizibwa. Kikulu abadde ayagala abantu, abadde ayagala abaana be, ate nga naffe bakulu be atussaamu nnyo ekitiibwa. Kufiirwa kwa maanyi, sebo tubanne tufiiriddwa. Njagala nga nvudde Tamale, njagala okwebaza ku lwa famire. Okusooka njagala okwebaza bwana mukulu ono okutukkiriza okusabira wano. Bwe nasembye ey'okwogera naye ng'akyakonsaltinga, nabadde neraliikiridde ssebo ndi consultation ziyinza okugaana okuvaamu amawulire ag'essanyu, naye ssebo weebale nnyo effort zonna zewakoze. Njagala okwebaza abasawo ab'ekisubi, ombadde ne mutabani waffe Jereva Tamale. Abasawo mbatawaanyizza nnyo, kubanga mbadde mbabuuza ebibuuzo buli kaseera ebikwata ku mugenzi ono, nga ne bwe musanga nga si musanyufu nga mbabuuza, ate olwaleero mwamukoze eki, ng'ali stressed. Era olwasembayo baŋŋamba nti muganda wo alabika ali stressed ne famire, kubanga ndowooza temubadde nnyo naye, abadde abeera ne ku social bone zaabwe zibabeerako, abadde abeera ku TV, abadde abeera ku rediyo. N'olwekyo nza mwandifunye emikwano gye gy'abadde abonga nagyo, bajje batuule naye, banyumye naye abeere mu gurupu ye gy'abadde abeeramu. Mwalabika famire tabamanyi. Neŋŋamba famire wotatumanya, ffe twakula naye. Nabagamba ekyo kye kijja okumuyamba. So
ebiseera ebisinga abadde ng'abeera munyiikaavu mu ddwaliro gy'abadde, naye ng'oluusi tomanya kiki kibadde kimunyiiza. Naye abantu abasinga ng'oluusi taawone mu myaka gye maze ate n'abalwadde bennambudde, ndabye abantu bangi nnyo Omukama baayise ng'era mu bulwadde babadde banyiikaavu nnyo, naddala ku bantu be baagala ng'abafamire baabwe. Ndoza kiba kyebikiro abalowooza nti agenda kuleka abantu abo. So abasawo ab'ekisubi bakoze omulimu munene nnyo, twagala okubeebaza nga famire. Njagala okwebaza ofiisi ya pulezidenti. Pulezidenti Museveni akoze nnyo okulaba ng'ataasa obulamu bwa Tamale. Era twebaza nnyo abantu be yatukwasa, be tubadde tukolagana nabo nga famire ate ne State House. Njakusaba omwami Baby Cool Luza waali wano aweebingireko abantu, akoze omulimu munene nnyo okutugatta ne State House. Ate ne munnamawulire we owa President era naye atukoledde bulungi, Deputy Press Secretary akoze omulimu munene nnyo, Luza naye waali ayinza okwebera n'atubuubirako. Abantu abo tukoze bulungi nnyo nabo okulaba nti ofiisi ya President naffe nga famire tutuusa ku bwetaavu bwonna bwe tubadde twagala. President yatuwa offers 3 era zonna zituukiriza. Okusooka yatugamba nti biili zonna ez'eddwaliro ajja zimiitinga era zonna yazituukiriza n'azisasula. President yatugamba nti omulaba nga obujjanjabi obuli wano bunafu nga mwandyagadde Tamale agenda ebweru, ekyo nakyo mukimbuulire, Tamale atwalibwa ebweru. Ku lwokubiri Tamale lwafa ekiro, twakeera mu miitingi ne representative President bwe yatusindikira okujja okukola evaluation ku Tamale, abo bakyetaagisa okugenda ebweru. Era ndowooza ate balindidde lipooti, ate ekiro ekyo Tamale n'afa. Ekyali ekyokusatu President yatuwa welfare okuyamba families nga mutabani we bwali mu ddwaliro. Era obuyambi obwo butuuse bulungi nnyo mu families ne batajulirira. N'olwekyo olwa famire mwebaza, yeebale nnyo okuyamba mutabani we. Ekirungi nti n'omugenzi nandibadde Omukama yamuyise, naye yagenze omutima gwe mutukuvu mulungi eri President, kuba nasobola okwogera naye ku Sande alyoka afe ku Lwokubiri, nange nti mukulu wange mbadde nyombesa nnyo President Museveni. Yagaana okunyamba, yansuula ku jirikiti, naye ate ku ssaawa evannyuma ate akomyewo nannyamba. N'olwekyo ndi mwetegefu okukola omulimu gwonna President gw'anampa. Nali ŋŋaanye okukolera mu kabineeti ye, nali ŋŋaanye okukolera mu bitongole bye, naye kati nzikiriza nja kuddamu mukolere. Ekyokubiri naŋŋamba nti bulijjo ŋŋamba ndekeraawo omwenge nagwo ngumaze. Mbadde mu ssomero njize era kati ŋŋenda kuddayo mpulakitisinge byensomye. Era ne mukwata mu ngalo ne mugamba munnange, singa wali okkiriza olubereberye osanga tewandituuse wano, naye kirungi okitegedde. Nava mu ddwaliro nga ndi musanyufu, era ku Mande esaddayo kuba mbadde mulambula buli lunaku nga ndi mukakafu nti bagenda kumusiibula, naye laba bwenzirayo ku Lwokubiri ku makya ate nesanga situation nga ndala.
So twagalira okwebaza abaana bakoze omulimu munene nnyo kulambula taata waabwe ate n'okubeera okumpi naye buli kaseera. Oyinza okuzaala abaana n'obanga ataazaala, naye abaana bano babadde nnyo ne taata waabwe. Era obadde basanga oluusi nga bamu bavaayo na ssaawa nga 5-6 bali ne taata. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeera ne taata. Twagala okwebaza abo bonna abatusuzizza ewazzala mu bitundu ebirala. Omukama abongerere.